nga bwogirengera wabula ku meza tuyina ekizibu kya mwana muwala girlfriend yeraliikiridde agamba nti boyfriend we yamukubye surprise gyatalabangako bakasenguka mu nnyumba bakagiberamu emyezi 6 agayite ennyumba nnungi nnyo emusanyusa ate nga n'akasente keko kennyini bajeti yaabwe gye bali baplaninze ye n'omwami we wabula ekisinza omukuba enchukwe oba ekisinza omusurprisinga ye kwe kuba nti neighbor waabwe oba direct neighbor ye ex ani asookawo munne Of course, ex yasoka kubanga yalagirira. Ex yafunira n'ennyumba. Yafunye. Either bagendawo bombi obanga ye yasookawo. Neba naye okumanya ex ono na mukyawa. Sitidde kuleeta mukyala nkumulaga nti ndi mufumbo. Can you imagine? Kati awo weekubye okumanya ex ono twayawukana. Sikubanga bwe mba nayawukana n'omuntu ne bwe tubeera twayawukana bino mbikugamba mazima. Teri ayagala kulaga muntu gwe yayawukana naye ndi kakati ng'akyamwagala ndi kakati ndi ku kino ndi eno wakiri amubuzaabuza. Abeera onamuga andi awo sinabeera sirya naye akulagidde ddala nti nina girlfriend era wuuno mbeera naye. Omuntu gwe nayawukana naye tosobola kumala emyezi 6 nga toŋŋambye nti no mu maaso waliwo ex wange ate nga toŋŋambye ne mukunoonya ennyumba kubanga namanya kijja kunyiiza yafuna ennyumba. I thought were a couple wekyo nga kigenda kunyiiza lwaki oba ogendawo kubanga either way ngenda kukimanya mbadde manyi we are lovers me and you are a couple things we share era ngamba nti bloka yalemeddwa okufuna ennyumba ex wange yakoze eki yagifunye tuzze wano naye wini okimanyi mu maaso wali ex wange Evelyn wabeera ex akwata tisimu n'akubira n'amugamba munaye wano waliwo ennyumba atandika atya abantu tukwate bintu tubiteeka ku status ate bw'oba onoonya ennyumba eyo tubikolera ddala noga by the way I'm looking for a house in these areas abantu abali mu areas abali mu status yo ne bakuyambako bintu ebyo bitu byangu ya mulembe gwa technology wasuze mutya bannaye pano yonna bulungi wasuze otya nasuze bulungi kakati ex talina mwami tati mu mboozi tekiraga nti nalina omwami gwabeera naye alaga abeera yekka ogeze n'ogamba bw'oba ne ex-wo ng'alinganga wini ye maama ogamba getusaa kubanga lema namubiri n'oteekayo nteekeyo kansonde kasente oyina bwino ani abo bayinza okuba bakyalinamu kabi akeyagala ge mazima matuufu kuba tenaayita mwagala teyali badde awo agamba mukyala we nti ex wange yafunidde wano ennyumba omukazi n'aba comfortables oba n'akigaana oba kitegeere baleka bekyalinamu akadi kakati yesadde mwogedde ku mamazzi nabadde ruzira bambi kamugana ngamba mami okimanyi nti mama yajja wano n'atukyalira n'atuleetera ebintu n'agamba kale omukyala twamwagizanga ku Twitter neweewuunya abantu ab'emitima ngejo bambi bagende maaso n'okuba n'omutima omulungi naye ivulekerawo okweraliikiriza abantu banga namubiru ne Rema ebintu byalayisi nnyo bw'olinawo information oba evidence agaana kyayogedde kakati bw'oba toyina evidence leka balina bwino boogere leka balina bwino boogere naye anera nze era siri ku pressure sigamba nti mpulira bubi just waliwo meetings etera okubeera nazo wano ku station n'owulira ng'oli mu depression ne kambuze what kind of transparency would you need in a relationship better than that girlfriend wange simukwekerera muteekayo ensi yonna emanye ne ba ex bange bamanye nti kati I'm already booked I'm already taken oba segera kye nkugamba totidde ex wo kumanya nti oyina omukyala oba oyina ki omulagiddewo nti I'm already booked I'm taken nasalawo na parkinga omanyi lwaki bakikola bwe bati because ebiseera ebisinga ex aba yakusobya no moving on bo moving on nalaba nga akumisinga kati bwakomawo nga talina option wabula kwagalirayo na mukyalawo kati gwe obuzibu bw'okoze you didn't inform the person you're calling your wife omuntu gw'osula naye mu buliri okitegeera mbu ex yatufuna are you okay with it? If you're not okay with it, we can look for another one. I was under distress. Ndowooza ku ssente ze ngenda osasula ez'omwezi ndowooza ku fanicha omupya jjukira bye tusenguka bingi bye tukyusa wasuze otya ssebo tulikiriya walayi amanya gamenze fati walayi ne Pastor Wilson Bugembe ate nga era nsobola kukwata olulimi kwekikosa ennasana nkikwogeredde oleme kidda ogutali musango yesebo ekyoleka feva yesebo mukimu laboneka tunabimaiti mbabuulire yesebo ekyamazima oyo omusajja oyo
oyo musajja yaba tekiriyo ddala okutembeza ekizibu okumpi ne mukazi we bakyeyagala ekyama kibaddala omwanyina afiddewo eddembe enjula basobola ozikwatanayo batasasula gondi batasasula omwezi gwabwe naye ng'amazima ali mukakisiru omukazi asobola omusimba eddagala n'alibuuka ati nebyo ebiri mu ggwanga muno ekiswanga itaano bakusimira eddagala alibuuke oba kandise ekisi wange ebintu bino abirye adde mwanjagale omukazi asigalatagala omusajja talimu akantuntu awe amusebereza era omwanyinazo ono ali mu maka omutuufu ali mu kaseera kazibu agaleba watasobola kuvawo omukazi omugyeewo mwekibasumbwa bwenzi mulowooza teri bantu bali ekibasumbuwa bwenzi temulowooza nti abali faithful mu nsi muno gyetuli Kim tosobola kuteeka mmere awo naddala nze tosobola kunteeka nkoko mu maaso naye kati bambi mukirowoozeeko mbuno ono omukyala naye bambi muntu alaba ono neiba engeri gyayambala x engeri gyayambala ayitawo wano ng'abigula kati wenalekerawo oli x ng'abirina kitegeeza si byenjagala Kimu abasajja guys temumuvinga on saagala basajja kibe mubeera nabeeyo. By the way, what kind of men do you people date? Do you move on? What kind of men do you date? I've moved on. Why are you laughing? Lwaki weesekeredde naye omuli mutima owulira si kituufu n'akamu kale mbulira we I didn't move on. Mbulira I dare you. Anti oyinza otukyawa. I dare yes hello. Bulungi Nulu gambo. Wasize bulungi Nulu. Naye oyo omukazi alabika obwongo bwe bwesulise. Olowoolezo ki ekintu ekyo bbaawo akwagala bw'atyo? Omusajja ayinza okutakibeera naye omukazi era asobola okugamba n'akola buli kimu alabe nga baddiŋŋana. Yes. Wali okubanga nno ng'omusajja ali bulungi ng'omukazi ali bubi akola kyonna. Mazima. Lazima ne baddiŋŋana. Sigwako mmanju nesobola kubisikiriza era mugambirawo nedda. Nti tusenguke? Iye. Butereevu nga tusenguka bw'oba osazeewo hani. Iye. Yes. naye n'omukyala yalwawo wenkitegeeredde anti omwami yalwawo okumutegeeza emyezi mukaaga ekitegeeza omukyala abadde ali faithful eri omwami we nga talaba bintu bya bbali naye olunaku lwakirabe n'awulira ng'akoze eki ng'abadde amwesiga. Ebintu by'ennyumba bisumbuwa ojja genda ku nnyumba nga geti bagigala ssaawa 6 kati olina ennyumba gye batagala geti ssaawa ogende ku balandiroodi nga basula ku nnyumba awo wennyini w'opangisa. Ekitundu kyokka mwe muli ennyumba eri perfect. By the way, a perfect house is not easy to find. Waliwo ennyumba gy'onoonya n'osanga nga eno erina ekinaabiro nga bw'okyetaaga naye nga ka kitchen kakubuzaabuza eno n'ogisanga nga bedroom eringa bw'ogyetaagira ddala naye nga temuliimu closet n'ogamba nti eno ngenda kunoonya eno bweti naye kugamba ennyumba kizibu ogifuna nga eri 10 ku kinnaakyo nga bano bwe bagirina eri 10 ku kinnaakyo eri pocket friendly just neighbor bwe tebakugamba nti there are ups and downs in a relationship. This is one of the downs. Ups and downs. This is the first down. By the way, waliwo ebintu ebimu ebisobola okugumira. Yes. In a relationship, the things I'll say, let me stand with my husband. Naye waliwo obuntu obutono ennyo eno ennyumba tetugizimbye. Okitegedde yakupangisa, it's a rental. We can move out and get something better. As long as we are at peace with each other. Sente tukola nkole Kim. As long as me and you are happy, as long as me and you are not fighting. Because tugenda kuyomba ne relationship ekolechi efe. For the sake of our relationship, tubeewo. Wasuze otya? Kimu ndi bulungi mukwano sinawuzeewo. Yes, please. Success wange, good morning dear. Good morning. Even me. Wanji Nasaz Monica. God is good banange. Mwebali tusanyusa kumwaka kumwaka. Amina. Nasaz Monica wamweko kumanelenda wamwamu bwati. Tusanyusa okuwuliza. Sinkakatako manyi paka kumacha ya amani sinkakatako dino. Ye Nasaz. Leda kusivaizwa papa ya besa mtumegi naye mbamubivu. Yes. Namnango obunkente bubeerawo manyi waliwo even akantu keyayogedde. Yes. Waliwo esiwoma gwe bakuleetera awo nange ne wetunuulira kamukuuje waabwe. N'otandika okumira amango tabuli ddakiika. Omanyi omuntu wabanga akusinga Kim olaba abantu abakyala abasinzira nnyo beauty. Yes.
waliwo omuntu gwe bakugamba nti yogamba kati ddala ddala abo yasobola omukyawa ako ne kakuyingira bwe kamala okuyingira ne kakulya emirembe tobeera najo nze kukakasa kimu omwami agenda okuva ku mulimu ng'ebintu nabisibye dda nga mugamba tuveewo wano sisobole ate nze bye mugamba okumweggulako omukwano nze tebisobola okujjako olutalo olwereere nange lutalo kawunge tubeera mu kulwana buli dakiika nga mubuuza lwaki yajjaawo yeyensonga emukubya okuba sisobola naye sobola kubeera mukwano gwo kyokka bamye n'omusajja yamujoga nnyo n'amusembereza enemy we wano eno kuba ebyaddala oba oyagala afukiddewo kati kabuze ex akwagaza ki tana kyakwagaera enemy we okagenda yita waawo nga notegedde ojja kulaba ng'oli abo bakikkuba olabe ng'olubuto lulwadde ogera olabe ng'omusujja naye nga lyeddogo ddyo genda baliiti